ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngebe tuchikuba you don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings they don't know follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Waffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Lebanaffe aba Prudential wamu ne Plasco Langi tugikozese akugisiga ku bizimbe byaffe bidde bujja. Hello? Jebaliko ssebo. Nze mukunja wa Beat Farmer tuli mu Ndobeso wano mu program sisimuka. Jebaliko mwanyi mukunja. Kale ssebo. Tuli mu wangambye kubireko. Bade tawanango nyande to ssebo. Unanye ninamu ebizibu wano wakane ninaku. Ekizibu ekisimi omutezi. Tawanango nyande ko. Ssebo. Kitabuli ky'omuziki ekisinga ku Beat Farmer katulabe munnafono ye agamba atya nagacho. Ndi. Olubadde. Katulabe. Ono. Nze bampita mukunja wa Beat Farmer mu Ndobeso wangambye kukubireko. Bakuyitani? Mukunja wa Beat Farmer mu Ndobeso wangambye kukubireko. Wasuzotya. Bulungi ssebo wasota ne ssebo. Kakati obuzibu bwe nafuna nina mukazi wange awulira ssebo. Mpulira ssebo. Nina mukazi wange kati sofa myezi ebiri yali alina gyakola nga nange buli mwaka era n'agenda n'akola. Ng'akola wa? Kanga tugaddewo ewaka. Ng'akola wa? Mukazi yali akola ku hotel mu Kampala. Yalina hotel mwe yali akola. Kati ku independence kwennyini omwezi ogw'ekkumi ogwo. Neyagenda okukola nange nensimbula nengenda kwanza nali wakomawo ng'obudde bukyali kati ngenda okukomayo ewaka ssaawa nga 9 awo saamusangawo ewaka. Nenzijambeerawo ewaka ssaawa egenda mu emu ssaawa 2 nkuba ku masimu ge tagakwata. So nensooka ndowooza nti engeri gye lwali lunaku lukulu engeri gyakola ku hoteeri okwo nti abayinza okuba baba bafunyemu ttuwa nti yajja kudda. Ngenda okulaba nakubuuzibye takomyewo wezi ewiiki ey'okubiri kati kigenda myezi 2 temulaba. Naye tembadde njagala okumanya ontaasi njagala kumanya ddala omukazi oyo aliwa kubanga teyanze. Talina kintu na kimu kyeyagenda nakyo. Talina kyeyabba wadde. Talina kyeyatwala wadde n'ekimu. Talina kyeyakwatako yaggala enju nga bulijjo bwe tugisiba n'agenda n'okutuusa kati simuddanga mu kumulaba. Wabula njagala okubuuza bwenkuba ne bwe nkozesa essimu y'omuntu omulala omukazi essimu tagikwata oba kiki simanyi. Kati mbadde njagala ontaasi. Njagala kumanya omukazi ali ludda wa? Ali waabwe njagenda muvube nyanja nja muvubayo bukubi kubanga abeewaabwe be baamutwala nze mpulira njala mukazi wange. Omukazi yaani amannya ge? Omukazi ye namukwaya mpozi waliwo oyo kubanga ku kote baali baba wa mmotoka ebatwala ng'ebire bakomyawo ewaka.
balina driver. Balina driver. Kati driver oyo ye nali mumanyi gwange yamuleetanga oluse waka nga wendi. Driver oyo bali bamuyita Peter. Oli musajja munnange nze njala mukazi wange. Oba ali waabwe oba aliwa nze kasitamanya waali jagenda muvube boko. Kati gwe mufuno nayogerako naye. Sagala nayogako naye newaali ajja kudduka yeeyongereyo obulawo. Kale. Wabula kasitamanya waali nja kugenda nja kumuvuba. Beerako. Hello? Wanje. Namukwaya? Wanje. Olio anti kakati mpitidde eno gy'obeera nga nziza okupiikinga okutwala ku mulimu ne baŋŋamba toliiyo. Eki? Ogenze waka? Anti gye nva ntuuseeyo ne baŋŋamba nti toliiyo nange mbadde anti sikola. Obadde tokola? Naye oyina enamba yange era nga kati wonkuntoli tosobola kusooka kubeera nga tonagenda waka. Ate kati munnaye nze naalitegedde nti era nange nvuze buvuze engeri gye mpiikinga abantu abangi okuva ewaka okubatwala ku mulimu. Okusinziira ku bye tuze tuyitamu ababiri kyogamba era okyantwaliramu abo abantu abangi. Naye nkoze bubi obadde tolina kugenda waka. Kati banga omusanzeeyo. Banga omusanzeeyo. Yavuddeyo naŋŋamba taliiwo. Nange naye naawe obawa baaki? Ate kati nkoze musango ki munnange ng'ate nange baŋŋambye genda omupiiki kati nange mbadde siriwo nga simanyi nti tokola. Kale wansala zinensi ya buleega gye nasuubula. Ate kiki? Ebintu byanyonoonekako dda n'ebintu byakyankalana, buli kimu kyakyankalana. Mama ndeka n'okundeka kubanga nze tomanyi na kumanya kyempiseemu n'okimanyako. Kati gwe oli ludda wa? Nze ndi eno wa maama. Buzibu ki? Bukibu ki obwagwawo? Nange toba nkugambe ki mwanangu? Wangi? Nkugambe ki ye bannange? Nesimanyi nawakuli kunnyonnyola Peter. Ojjukira oli omusawo Omuganda gye wantwalanga Peter? Wangi? Ojjukira oli omusawo Omuganda gye wantwalanga? Mwanangu sitakugambanga byaliyo. Ningomanyi oyo omusajja ebintu bye yakolanga essaawa zino byebintuusizamu eno embeera. Kiki? Omusajja we natuukanga munanga omanyi mbuno wabeerayo enzikiza. Kati omusajja ng'angamba muno. Naye omusajja ng'angamba mbuka kati tulina emikolo egy'okukolako naye bajjajja bwe bajja balina okukukebera buli wamu soba owulira ekikuyingira tewenyeenya. Oguma bugumi. Kubanga bwe twayingiranga munda nga ngamba mbu nina kuba bwereere ng'ate amagulu nga wanise mu bbanga. Kakati olwo ate Peter si lubuto. Olubuto lwa musawo lwa bbaawo? Peter ate lwa bba wange lutya naawe. Lubuto si lwa bba wange, olubuto Lwamayembe. Amayembe ge ganfunisa olubuto kuba omusawo yaŋŋambanga gwe bw'owulira ekikuyingira kyonna tewenyeenya tuvaawo bajjajja baba bakebera bakola. Bannange namukwaya waabwe mbonyeebonye. Mbonyeebonye bino nje biri ggwera. Bannaye. Nange mbonyeebonye. Tokaaba. Tomanyi kyempiseemu. Tokimanyi.
Okimanyi ekisajja ekyo nakikubira essimu. Ekisajja nekiryoka kinteekalizaamu. Nekiryoka kimpongolera nekiŋŋamba nze tomanyira. Ogenda okunyendako nga tokimanyi nti oli mufumbo otuuke n'okufuna embuto oli musiru. Ogenda okulaba nga nze ngenda okuwonya ennaku yeewammwe. Ko gwe kontego olyoka onfunemu embuto. Gwe bagambye gwe mukozi gwesoose okwagala. Ekisajja kyanfuukira ensolo mu kaseera buseera. Kati saa zino ne bwe nkikubira bwe kiwulira nti yenze nga kijjako, ne bwe nkyusa essimu bwe kiwulira nti ddoboozi lyange nga kijjako essimu. Bannange. Buli kimu kyankyukira. Najja wa mukadde ansalire ku magezi. Ekisajja simanyi na ggwanga lyakyo oba kya ggwanga ki oba kya ggwanga ki simanyi. Nkyakola. Musajja simanyi kyakumugamba. Kubanga sirina nawe mugambira nti olubuto olwo okusinziira ebbanga lye nafuniramu olubuto. N'ozojjukira ebiseera wandropingangawo ekyo ekisajja. Ate bw'olindeetera. Kati ate nze ne nkugamba nti weeyambule. Kati oyasaba ki? Wangamba nti neeyambule nga ssente bwe nazikuwanga nga nvuddeyo nga tewazigaana nga ayasama. Kale. Nyo. Onsinikira nakunsinikira wabula. Naye omusajja omugambe nti olubuto lulwo. Kati osekamu okyawo. Olubuto lwa bajjajja lwa musamize. Nze sigaddawo wakati gw'olina okumbuulira maama. Lwa musamize ng'alinyiddwako jjajja ow'okiyaye. Kati ekisaawe eno ani avuma omukazi nti tonsiriwaza lwaki wannenge wali tokimanyi nti oli mufumbo yali kati olwani ayogera. Anti kati wuliriza we yamufunisiza olubuto yali omusamize ng'alinyiddwako empewo ez'ekiyaye. Kakati essaawa eno ani ayogera? Ye jjajja yayogera naye nga jjajja omuyaaye. Jjajja akwata essimu kubanga ono yamukubira ssimu n'amugamba toddayo kukuba ssimu yange. Anti kati kwe byatandika byonna byali bya kiyaye. Kati jjajja yayogera naye nga omuyaaye. Omuyaaye tafunisa lubuto zino kyadde serious empewo zadde serious. Kiwa General Hardware basangibwa wali Matuga abagamba ebyokuzimbisa eby'omulembe bijje ku Kiwa General Hardware seminti mabaati rangi ne musaizi zonna mitayimbwa jangu mukwano ofune toilet pipe tiles embaawo zonna ne kalitunsi owokukozesebwa mu kuzimba tumulina ku Kiwa General Hardware Matuga Mabanda Central Road jangu oyinza otufunira ku simu eno gwayagala ekingi ngogamba ndi ku site kasente kamwe kali mujje mundetere seminti ensawo 2 3 4 5 tujja kuzireta noti 78283 ne noti 7 noti 28385 jangu ogule tiles osobola okubeera ng'obeera mu nnyumba buli omwaka egombe banafa ba Cleveland Hill Primary School basangibwa wali Kyebando ku Northern Bypass tulina ebifo mu kilasi zonna okuvirira ku nursery paka ku P7 kati abaana basomera ku Zoom radio TV mubaleete tubafunire ebibiina we bagenda okusomera bibiina birungi security endya abasomesa baffe bali professional kakati jangu ku Cleveland Hill Primary School osobola okubeera nga mukwano ofuna ekifo ky'omwana wo amateeka ga covid tujja gagoberera bulungi social distance yaman gravity omutujja mukujja mbeera ku ewaffe Uganda so nawe subscribe nga ku YouTube channel olabe ebyakabiri byonna kyekiri